nze girlfriend wa Alien. Mbadde nsaba mutwegayireko Palasa atusonyiwe. Tubadde tujja bafuuyira twataddewo kafyu wuliriza gwe girlfriend wa Alien twataddewo kafyu tujja balumba owulira twogera wano oba poliisi ewulira twakkiriza batusonyiwe ffenna tutidde eno abamu nze nina kyali wange abadde ali eri mu bafuutu soja bafuutu bigere yali ali gwe girlfriend wa Alien. iye ne tutidde papa Alien akaaba mwagala Palasa akole ki? atusonyiwe tuli eno ne papa akaaba yakkiriza bambi mutusonyiwe. okay kati ekiteeso tamala okiwulidde kituuse eri mukama oba sekyo tugenda kujja tumwetondere. mwagala kwetondera Palasa nga family mubivuddemu? iye tubivuddemu tuwanise papa akaaba ne bona ne bakamando madogo bonna bakaaba. No. Era ogwo mutugambire kuba na following nene mugambe twakkiriza. Kati temujja kuddamu kulumba Palasa? Tatugenda kuddamu era waba ina ategeke wantu tujje twetonde ffenna ne papa. Kati olwo mujja nani? Tujja ffenna nga babeera ku fango nga fulufiga agenda otukulembera ne papa Alien.